Honorable Salaam Musumba wotabadde tuyina abitwagayiza mukoneka tuddeyoko emabega katono. Twayogedde ku banabaka nabalabako nga beekalakasa ku Parliament olw'ebisabika ebikozesebwa pads ez'abaana abawala nga bagamba zigibweko omusolo. N'okutuusa leero nkireeta mu mbeera nti ewuwe kikyali kibi n'akabeerayo okubaako stories ez'enjawulo zenkolako nga tukyalina abaana abakunyuula emifaliso mu mbeera eyo, tukyalina abatuula mu ttaka ennaku, tukyalina abayiya mu ngeri yonna nga bwe balabye. Nga nsaba kubuuza mukyala Katushabe, ensonga eyo oli mukyala era nga tegenda kukwata ku mulundi guno tejja kusosola langi, ejja kukwata ku bakazini bo, ku baniisi bo, ku baana bo, ku baani bo bonna. Gavumenti egirowoozaako? Kyekimu ku bintu ebiina okulowoolezebwako kati njogera nga mukyala. Ate omukyala akulidde mu bitundu by'ekyalo yadde nze namala nenfuna omukisa nga nsomesa asobola obbingulira eyali ampeerera sawererwa nze bazadde bange mulala eyampeerera nga ye asobola obbingulira naye bato bange bo ate bo lwakuba bagenza okutuuka nga ate nange nsobola obbi bakola ki naye waliwo omukyalo oyo atasobola kukola ki kubigulirwa. So n'olwekyo bwe kiba kyakuggyako misolo ndi ku kimu ndi omu ku abo abawagira nti ebintu ng'ebyo bigibweko omusolo kubanga bikwata ku bulamu bwa muntu. Naye ne be banabiggyako omusolo era waliwo abakyala abo abatajja kusobola kwanguwa kubyegulira. So n'olwekyo tulina okusomesa abaana oyo atannaba kutuuka kubyegulira okola otya kubanga nze nga titwanaba na bingulu mu budde bwe natandikiramu yadde yali ansomesa yali asobingulira naye first time we natandikira nali mu kyalo ndi omu ku bantu abava mu famire mu budde obwo ezaali ziteesobola. So naye maama wange yalina engeri gye yankwatamu, tasobola kugula biri bisabika naye enkwata gye yankwatamu yanjigiriza nti ne be nadda ku ssomero nali mmanyi engeri omwana omuwala gye yeeyisa ng'ekintu ekyo kibaddewo. Kati kino tekuli kukweyisa, kiri kukwetaaga mmere. No, nanti kati n'emmere eno anti gye yampa tolowooza nti yampa eno gye bagula. Teyampa gye bagula. Naye eri eyiye akantu aka akasabika yadde teyasobola kubanga yali mukyala atasobola bigula nga tabimanyi na bimanyi. Naye katukula. Era bw'omala okukakozesa okakola otya. Ngamba ku oyo omunaku asembayo atannaba kusobola kukakola ki kubanga ne bwe banajjako omusolo era kajja kuba kaliko akasente. Era ne gavumenti ne beneesalawo bigaba tebigenda kutuuka ku buli omu ntekisoboka. Ng'akalulu kabatuukako buli omu kisoboka mugwana kiyinza obutatuuka ku buli omu. Akalulu bw'oba osobola okukatuusa ku buli omu kubanga balonzi nakano oyinza wa RC5 oba mukanoonya batambula obadde chairman wa district era ng'oli implementer kubanga ku district ebintu bino byonna era kabibeera ebyo ebintu nga basazeewo biwaayo bituukira ku mikono gy'aba chairpersons be balina okubidistributinga ebintu ebisinga we bifiira. Yes. Kakati tewetaaga ku distributinga bw'otya nti njagala kuwa enkola empya. Buli mwana abeera ne ration ye. There nga ffe bwe twabeeranga e Makerere ng'olina bbuumuwo olina esakoyo. Ate bw'oba onoonya obululu bw'abangi. Omanyi abawala abaali e Makerere ku mirembe gyo. Ffenna twafunanga bawala ne balenzi. Bonna ngamba mwenna kababeera abaana bali ku gavumenti mu mirembe. Honorable Katushabe, kiri ku bungi. Bali batono. Kiri ku bungi bw'abaana abawala. Olwaleero atandise olwaleero okugendamu ebyo ebintu. Oyinza okusanga bali mu mitwalo na mitwalo. Gavumenti kyetasobola. Tesobola. Okusinziira ku budget yo. Tesobola. No, okusinziira ku budget yo. Ng'olaba ng'ekisobola. Nze nsobola comparing ebintu bibiri. Okusinziira by the way
buli ku mukyala budget line personal hygiene yesinga obunene. Oyinza okulemererwa okulya, okulemererwa okutambula, naye nga biri bwebiri. Personal hygiene, private, and that's how serious it is. It is a monthly cost. Okiwulira? So it is a cost of being a woman, of being that biology. It is a cost which we bear. Of course we do. That's why we can't compete with others who don't bear that cost. Bayinza okulowooza nti tusaago, but it's almost 20% of our budget. Of our personal budgets. Of course. Owulira? Kakati okukijjako omusolo kikosa ky'eggwanga. Omusolo nzikanya naawe. Kikosa ky'eggwanga. Making them available. Wulira? Making them available to the young people up till the year 18. Kuba bakyali baana. Why is it a failed policy? Njagala comparing ne condoms. Condoms teziri free. Zabwerera tezituuka buli wamu. Ate undersize. Over condoms, they can cater for men's needs. Zituuka. Era bazoocha. Wulira bazoocha n'okuzoocha. Bazoocha n'okuzoocha. Bazifuna ne beekwasa nti ntono naye nga bazifuna. Bazifuna mu bungi ne bazoocha. N'eddagala COVID vaccines. Wulira? COVID. Batuweemu ebisabika. First of all, okutambuza condoms okuzituuka wano e Uganda, it is more expensive than the condoms themselves. Have you calculated? Yes. Kakati, instead of giving us condoms, but wait, because condoms you can buy, it is buy as you need. Oyinza n'okukyebeera. Abategatta tebafa. Tebafa, si mmere. Wulira? You see, we must understand the priorities of a nation. Yes. If women are a priority, if girls are a priority, kuba bwe tufuuka women twesobola, but girls, nze yanguliranga ebintu ebyo yali taata wange. That's how serious he was about the girl child. Nasooka nga sibimanyi na babiki bino naye taata yampadde. Nentuuka ku ssomero ne mbuuza ate bino nti beebyo. Ne bannyonnyola. So it is not just abakyala fekka to care about it, even the men. For me, my father was in charge of that, and other fathers can be. Yeah, they can be. When you but they are very few. No, so they mobilize them. Tekirina ku bataata, kiri ku gavumenti etuvunaanyizibwako. Kakati gavumenti tefuddeeyo. Tekoze kimala. Tefuddeeyo. Toyinza kuba na minisita wa education ng'ate amanyi nti abaana abawala ba dropping out of school. Lwabikozesebwa. She should be the champion. Ate ye maama. Si yekka. Kakatako fenna. Abeere yekka. Kuba ye yekka. Fenna ng'aba ne bano ba MPs n'abala mu budget. Mbeereyo n'ababaka abakyala muteesa ku ki? Babuuze banyumya biki. Tebateesa kakati omulaba yazzeeyo dda mu blockade ye. Ebyabakyala bivuddeko ali ku defendinga. Let me tell you, it is an honorable, noble cause y'abakyala. For the girls. Mwe mumanyi ekibeera wansi w'ebigere awo, out of, in between the legs, out of bad. Because people are full of scars. People are demobilized. Infections ezigenda mu party eyo, they are the most painful. Abasogo manyi kye beekolera. Bo baasalawo babeere pregnant all the time. Ebyo babyewale. Nze nkubuulira, I did research. I went to be a chairman to do research. Why was this like this? Sagala kunyumya bunyumya. Abakyala, it is safer to be pregnant
no malayo wakiri emyezi gy'omwenda kale ng'okyali awo recurrent mu kifo ky'okunoonya cost eyo in any case ofunamu omwana ate nabiri tebijja mu buufu obwo bwennyini ne gavumenti ensimbi ezitekebwa mu budget ddala ng'eggwanga okwata otya 6% of the budget teziruka zigenda mu byobulamu. I am looking at you lwansonga nakutegeezezza nti gw'oli ku mugaati gw'oli mu kibiina ekitusalira muwera mbu kumpi be basalirawo eggwanga. What do you take to the table? Kyekyo nti kati mwe ng'ababaka ab'NRM then abakyala ddala bwe mutuula nga mutudde muteesa kuki binja nti kati waliyo budget kale mutuweeko waliyo ne kino buli mukyala afune abawala baka abakyala balina n'ekibiina kyabwe mu palamenti ekigatta abakyala benali kyaliyo nze nasemba manyi waliyo ekibiina ekyabakyala kibayita Uganda women nga kibagatta bonna tekisosola oba oli mubaka wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki ekibagatta bonna ate bonna ffenna batusalangako n'akasente akaddukanya ekibiina ekyo so ensonga z'abakyala tezirinaako kukwata nti ono wa kibiina kino oba ono wa kibiina kino bobeera mu gavumenti obeerako n'enkizo naddala kati nga ye waali advising omukulembeze ku nsonga z'ebyobufuzi kino si kya byabufuzi nsonga ya byabulamu ddala bw'oba otudde n'omukulembeze w'eggwanga mwasemba kukyogerako ddi mwe mujjukira mu NRM caucus nze kendabyemu wano nga bwendiyo abamu mbalaba bategeko biteekayo ne bayogereko naye omukisa gw'okusalawo ebikolebwa nga bamaze okubyogerako wali gwa muntu omu aleese yeyetikka omusalaba gwe nedda ono gwe banjulidde muwopa mwogerayo ki anti kyegamba betugamba bwe tumala okugamba nti kino kikulu nnyo pampers temuziteekako musolo pads zijje mu bokisi nga bwe tulaba abapampa bazaala abaana baabwe baba ready abo bo kale bagume kati tuli ku kino ekiri nakyo kyengamba nti bwe tugamba nti for example pads zibeere mu bokisi nga bwe tulaba condoms kwa parliament sendala babiteekayo naye ne mu Uganda temuli so ebintu ebyo bikwatibwa ne bitwalibwa ku mmeeza wali naye obuvunaanyizibwa bw'okusalawo kyekisembayo bubeera ku mutwe gwa muntu oba okyali awo ng'olowooza yi twayogera oba 6% ya health mugezaako mu okusala wano mwongere wano mu kisuggestingawo tusazeewo nnyo for example budget zino ezimu eza security zitolebweko kubanga already 6% eriko byeriko n'okumala tebimala already eddagala liri malwaliro terimala eddagala liri malwaliro terimala tukwateko ku sectors endala tujjeyo tuteeke ku bintu ebiti abakyala bazaalira wansi ku ttaka ku mulembe guno omutebi kati ku mbeera eyo ate otoolako ki nti ate okireete mu pads already ziri eziriyo twasayininga budget declaration 15% erina kugenda mu health tuli ku 6 kwegamba already abantu bakaaba eddagala terimala biki byonna nga kino nze nsaba nnenye mmwe mwenna mwe ng'ababaka ba parliament simanyi mubeerayo ng'emikono misibe temulina bwekyusizo kiki ekiganye omuntu okumintuga nti bannange kino kikolebwe bwekiti ne bwekiti ne kikolebwa nga bw'omaze okyogera nti kino kikolebwe bwekiti ne bwekiti nkugambye nti gye bisembera ng'omuntu omu atuddiza ebinaakolebwa nga kubiri tebiriiko era ne mutabanja ne mulokamula katulete ebbanja ly'omwenge kati tulete gundi eno kati olaba bwe tuli wano era tuli mu kubanja tetubanjiza kimala omwaka bwe guliggwako nga bagamba lwaki tobiyogerako nga tojjukira wali wano naibo Salaam Musumba wano oba tobiyogedde bo wali mu walina obyogererako mwe mwayisaayo teeka ki omuntu mwayinza okweyagalira n'ogamba nti kale bannaffe ffe mu paalamenti yaffe oba buli awo bwe naliyo twayisa ku kino kubanga ekyaddala abantu baleeta byenyinza okuyita ebiteekateeka munansonyiwa bijungulula oli n'ayimirira n'aleeta ekintu nga si bwe buzibu bw'eggwanga tulina ebizibu ebikwatikako at hand ebintu ebyandibadde bikolebwako ebyandedda nga bw'okyogeragayo bambi oyogedde ensonga kiki ekiganye bannange families bwe nabeerera mu parliament nga zeesobola